okulayira kwa Mwai Museveni okw'omwenda bangi bagamba nti kino kisanja kya musanvu, nedde ekyo si kituufu, kya mwenda. Bisanja ebisooka ebibiri tewali yamulonda naye nga yabifuga. Amaze emyaka 4 kati atandise emirala. Bw'otunuulira abakulembeze abasinze ebbanga eddene okufuga abantu baabwe, Museveni akwata kyakuna. Ng'ogyeko Obiang Nguema wa Equatorial Guinea, Paul Biya wa Cameroon, Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Mwai Museveni n'ayingirawo myaka 4+ ng'akalakata bannansi. Bw'otunuulira amawanga ago gonna olabira ddala obuzibu bwe balimu: obwavu bungi, mabanja mangi, effuga bbi n'amalala galinga gano bwe gatyo bwe gali. So kati ky'odolaba oli tayinza nakukakasa nti nkulembeze bwalwawo ebbanga lino lyonna eggwanga libeera bulungi, kuba bw'otunuulira amawanga ago gonna ebizibu byereere ebigalimu. Kati Mwai Museveni atandise ekisanja ekirala. Bannayuganda bangi battiddwa, bangi bali makomera. Akalulu ke twalimu mwakalaba, abayisibwa obubi, abayitirivu, nga mwe muli ne bannamawulire abaakubibwa. Kwegamba otunuulira process eyo yonna yonna nga bwe yatambula, ebibuuzo nga bikyali biyitirivu nnyo. Aba Electoral Commission nalabye jo bagamba nti olunaku olwaleero lwe bamaliriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bamaze okwanjula eri eggwanga omukulembeze gwe bagambye ab'akakiiko ebyokulonda. Naye bannayuganda bakyababuuza ebibuuzo. Babuuza nti ebyo ebitundu 71 ku buli 100 bye mwawa Mwai Museveni mwabijjawa, mutulageeko nga bannansi abaasasulira akalulu kano ne ssente y'omusolo, kubanga waba waliwo DR form z'osinziirako nga mwami Byabakama okulangirira nti kakati ono yawangudde. Bannayuganda bakyabuuza DR form ezo ziriwa, kubanga mugamba nti akalulu kaali ka bwenkanya muli beerufu, mubanga muli beerufu mulage bannansi nti bino bye twalangirira tubijja wano. DR forms zizino buli district ziraga bweziti ne bweziti ne bweziti, ekyo tebannakikola. So bagamba nti obuvunaanyizibwa bwabwe babumaliriza. Ebibuuzo bannayuganda bakyalina bingi ku kalulu kano. Kakati yes, twalabye okuyitibwa ebiina ebyenjawulo. Nange nayitiddwa nga akulira oludda oluvuganya mu parliament. Naye of course bino babikola okutukeneka, babikola okutukiina, tukeneka muzungu kyayita mocking, kubanga omuntu ogagamba nti jangu nsanyukireko, really tunuulira engeri gye baatuyisa mu kalulu. Abagamba nti anti kakati batuyita tugende tubasanyukireko. Tubasanyukireko tutya era kuki? Kubanga omuntu gw'oyita kabaga akusanyukireko, oba owezezza emyaka birthday, oba oyina ekkula ly'otuuseeko, abeera munno nnyo. Naye kakati abagamba nti mujje mutusanyukireko. Naye nga kye batuyita okubasanyukirako, otunuulira engeri gye baakifuna, engeri gye baatuyisa ffe abaali bavuganya nabo, kuba kye twali tusaba si kinene nnyo. Gamba nti buli omu asobole okugenda eyo yeetaayayo akole campaigns, ekyo tekiba kinene nnyo. Naye ffe buli we twali Migo, Tiagasi, Masasi, buli wamu n'ezidistrict ezimu n'okuyingira nga bagamba nedda wano mwe temujja kuyingirawo, weeks 2 waliyo presidential candidate omulala. Kakati banno n'obayisa bw'otyo mu kalulu, bangi baasiibwa bakyalina mu makomera, bakyali eyo. Ba Waiso Mufumbiro, ba Edi Mutwe, baani n'abalala, kubanga kalulu ebeera process. Bangi battibwa, twaziika abantu bangi nga bakubiddwa masasi naki. Kakati watuyisa bw'otyo mu kalulu, naye ate kati ogamba nti tujje tukusanyukireko, oba otukeneka oba otukiina, kubanga ebibuuzo ebyo byonna tebinnaddibwamu. Kyovudde olaba
kati tusobola kugenda kubasanyukirako nga tukyalina ebibuuzo bino ebiyitirivu, engeri gye baatuyisa mu kalulu, engeri akalulu gye kaatambula, bangi battibwa, bangi bali mu makomera, naye kati vuga nti kaakati mujje mutusanyukireko. Nkakasa nabo bo kennyini tebakitegeeza, batukeneka. Museveni we yakwatirwa obukulembeze mu 86 Bannayuganda bamwagala, bamwaniriza ng'alinga muzira, fe abamu ne batuwana linnya lye, n'atandika obukulembeze era n'atandika bulungi ng'ayogera ku bikyamu, n'agamba nedda kikyamu gavumenti okuyisa amateeka ng'erina abantu beegoberera okucunya, naye kaakati kye bakola buli kanamu. Agamba nedda abasirikale temukkiriza kuba bantu bulyake naki, abakulembeze mu Africa, obuzibu bwe tulina mu Africa be bakulembeze abataagala kuva mu bukulembeze. Awo ng'atandika butandisi, buli omu n'agamba bannange omuzira wuuno mu nsi yonna, n'amaliriza 10. Aga nti aka tukoze constitution eno ino gikola mu test drive, ino givuga mu kuba yali agambye abantu yasooka bagamba myaka ena nga bavudde mu nsiko akulembeze tuvute gigendera ddala paka 10 bakoze constitution 95 gandi kakati kanjikolemu ka test drive constitution eno nibagamba kale sera nekituukange komo ku bukulembeze term limit kazimukwata naga nti tuzijjewo nkyawoomerwa kugamba olaba buli step ayongera kwonoona mbeera wakana bwa ssente ne bajjamu term limits, n'atandika okalakata bakuba bano ba Dr. Kizza Besigye n'abalala, tutuuse Bannayuganda bagamba nti kale tukulindidde wali mu koona, tukyalina ekkomo ku myaka nalyo ne livaawo. Abaka ne babakuba ne bayingiza SFC mu parliament, ne bakola effujjo erya buli kika. Kati obukulembeze bwo toyinza kakasa bannansi, toyinza kakasa muntu yenna nti bino mbikola ku lwammwe, mbikola kubanga mbaagala nnyo okubakulembera. Lwaki oba okikola ku mpaka bw'oba ogamba nti okikola ku lwaffe? Bannayuganda bonna amaloboozi gava ne gagamba tetwagala ekkomo ku myaka liveeko. Bannayuganda be bakola ssemateeka eno, mujjukira constitution commission yakola abaga ssemateeka n'etambula mu bitundu by'eggwanga byonna ebyenjawulo, ba Dr. Media Matembe n'abalala, ebirowoozo ebyava mu Bannayuganda nti twagala omukulembeze ng'afuga ebisanja 2 ekinene ennyo, ebyo 2 ekiteekebwa mu ssemateeka. Kati okujjawo ensonga eyo lwaki tewadde eri Bannayuganda n'osooka n'obeebuuzaako, kubanga be bagamba nti twagala tubeere ne term limits. Kakati gw'osazeewo nti zikyuke, lwaki teyasooka kudda eri Bannayuganda nti kale tukole referendum tubuze Bannayuganda nti muki kye mulaba sibakulembedde bulungi, lwaki tetujjaamu term limits zino neeyongere okubakulembera? Lwaki teyakyaddayo eri mu Bannayuganda? Kati kukakasa otya Bannayuganda nti kino nkikola ku lwammwe, nga tebe bagamba tubeere ne term limits, omuntu afuga emyaka 10 ekinene ennyo agende. So kyovudde olaba nefuga eryanyi ne lyeyongera, kubanga eryanyi likozesebwa leero lize lyeyongera, si bwe kyali ku luli nekize kyeyongera nekyeyongerera ddala. Nti kati ne bannamawulire, nze nali munnamawulire era nakavaringa elections nyingi nga bakuba ba Dr. Kizza Besigye bambi n'abalala, naye nga ffe tukola omulimu gwaffe. Naye kati munnamawulire ogenda mu field nga tomanyi oba oli safe, kubanga kasita bakulaba ne kamera newankubadde weetimbye waliwo NTV naki, era bakulumba ne bakubira ddala. Kati kikulaga nti embeera yeeyongera kwonooneka buli step. Bannaddiini bayogeranga, naye kati olaba batandise obbawamba. Mwalaba Father Deus Dedit Ssekabira ne bamuwamba okumala weeks eziwerera ddala nga tiri amanyi mayitirege. Era ekyo vudula kati abamu bagamba, olira Bishop n'agamba why zinanga obulamu bwange mbwagala, saagala kufukanga Janani Luwumu bwe naayogera ne banzita. Kakati eggwanga bwe tutuuka ku level eyo nga ne Archbishop akimanyi nti bw'anaayogera ekituufu bayinza okumutta, tubeera mu kaseera akazibu ennyo ddala. Ekisanja kino ekiri mu kutandika, Bannayuganda beenywereze ddala, kubanga Mwai Museveni akaddiye emyaka 80
era ebyaddala ne bw'omutunuulira kubanga ffenna tulina abakadde betulina awo bajjajja oba omuntu gwali omanyi nga atuuse emyaka 80 bingi byabeera tasobola kugoberera olw'emyaka. Omubuuza kino n'addamu kiri ng'olina n'okumuyamba ku bintu bingi ku lw'emyaka kiri nakyo. Era ffenna tujja tutuukayo, tusaba Katonda naffe atuwangaaze. Naye bw'ekyamazima bw'otuuka mu myaka egyo obulamu bukendeera, amaanyi ne gakendeera n'engeri gy'okwasaganyamu ebintu. Kakati omuntu ow'emyaka 80 ng'akulembera eggwanga, obuvunaanyizibwa obwo buzito nnyo nga bwe mubulaba, ebintu bitosobola bisuubira kutambula bulungi. Naye n'ekirala nti kati eno feezi gy'alimu akimanyi nti bannayuganda bongedde okumukyawa n'okukyawa gavumenti ye. Ate nno siba opposition bokka nga batera okulowooza, bannayuganda n'abawagizi baabwe, kubanga juzi nalabanga bali mu kumenya ebintu nendaba abamu nga bakaaba nze ndi muwagizi wa NRM twaginonyiza akalulu naye kaakati bwe mutusasudde mumenya ebintu byaffe mukoze eki. Kaakati emisolo gyeyongedde, kwegamba ebintu bingi bikyankalanye. So bannayuganda ng'ensi likoowu, ate naye akimanyi nga kiba kitegeeza abantu abayagala bafugisa omukono ogw'ekyuma otera okulaba mutabani we byateekayo, mwe tujja bakola bwe tuti, kubanga bakimanyi nti obuganzi bwaviirawo ddala. Kakati abantu bano tulina bakuuma na mukono ogw'ekyuma kubanga tebatwagala, tubayisa bubi, tubaliisa akakanja. Kakati bina kubeera byampaka. So kati awe tulaga uwazibu abantu mbagenda ne bagamba nti ate kakati ab'opposition muzzaako ki ng'eggwanga tuzzaako ki, kubanga ensonga eggwanga lino bannange si lyaffe ffekka Bakyagulanyi Bassenyonyi baani abali mu opposition, naye ffenna eggwanga lino tulinako omugabo era ffenna bitukwatako. So abantu batera okubuuza nti aha kakati muzzaako ki. Ekibuuzo ekituufu kye tulina okwebuuza ffenna ng'eggwanga tuzzaako ki, kubanga tukalimu ffenna. Weewaawo yes nga abakulembeze weetuli era nga tulina okukola enteekateeka ez'enjawulo n'okulungamya n'ebirala, naye ensonga zino zaffe ffenna ng'eggwanga, ffenna n'abatali mu byabufuzi, kuba kati nkujjukiza nti bannamawulire ensangi zino bakubibwa. Ayambadde jaketi agenze okukola omulimu gwe ne bamukuba. Kakati n'oyo munnamawulire aba yeetaaga okubeera mu ggwanga lyasobola okukoleramu omulimu gwe nga teryamukuba, nga teryamutulugunya. Kiraga nti ffenna twetaaga Uganda egyo tusobola okweyagaliramu, kitukakatako ffenna nga bannansi. Paalamenti yaffe ng'eggwanga terina kyanjawulo nnyo ku ggwanga okutwaliza awamu. Eno just emu ku bitongole naddala ebirinako attention. Ekiri mu paalamenti kyemulaba ekiri mu paalamenti kyekiri mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Obubbi obw'enkukunala, abantu bakula byabwe baagala tebakyagoberera mateeka. Ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bwe bityo bwe biri. Si just parliament, lwakuba parliament yes yetubagira amateeka, kamera gye ziri nnyingi, naye eggwanga bwe lityo munnaye lyonna lyayonooneka. So kati oli alowoozeza nti obuzibu just buli mu parliament, nti parliament bw'etereera eggwanga liba literedde. Nedda ekyo si kituufu. Kyemulaba mu parliament kyekiri mu bitongole bya gavumenti byonna tebatambulira ku mateeka, bakola procurement, bakola gadibengali, buli omu akola kyayagala. Buli omu kati alinga ye kabaka mu kafo kaalimu, kubanga omukulembeze aliwo nga bwe nkugambye emyaka akaddiye, kugamba bingi byatagubirira bingi. Nkakasa abantu bagenda ne bamutuukirira nti kaakati aba NUP abo balaba balabika bayinza n'omulimba ebintu nga bw'oyinza okulimba bambi oba mwana muto oba omuntu omukulu ennyo n'ebitaliiyo, n'abikkiriza nti kaakati abo batandise obutujju. Kati nga bagenda mu maka ga Honorable Muwanga Kivumbi nti ewaliyo eggye ery'abatujju ne badiployinga abawanvu n'abanene ne bakuba abantu amasasi, abaana abato ne babatta. Ate kati Muwanga Kivumbi ne banene babatwala nti kati abatujju. So kati bambi ne bamuzannyirako ate abawe ssente kyabayindi bapulaninga kino, kati tuweeyo buwumbi bwe buti ne bwe buti, tugezeeko okulemesa bye bapulaninga.
kati gwanga bulibeera bwirityo libeera mukatu libeera mukatyabaga tulina okwenyweza nga bannansi parliament yes nga bwe ngambye nti ebizibu ebiriyo byeggwanga okutwaliza awamu era toyinza kugamba nti ojja tereeza parliament yo nga yoyo neetereera yokka kubanga ekizibu kino parliament eringa symptom kyovudde olaba tulina obwa buli omu akola kyayagala tetagambwako nakikugamba eggwanga bitongole byonna bwebityo bwe biri kati bwe buzibu bwe tulina yes ffe ngaababaka era ntira okugamba bannange nti newankubadde tuli batono ffe tukole kitugwanidde okukola tutuukirize obuvunaanyizibwa obwaffe mu namba zaffe entono amaloboozi gaveeyo ku nsonga ez'enjawulo tuyimuse omutindo gwaffe nti bali balina enamba quantity ffe tubeere n'omutindo quality tukole research tweteketeeke bwogenda mu house weteketekola research naki amateeka gategeere n'ebirala otuuke wali ng'oli sharp nti yes enamba zaabwe zijja kuyisa ekiteeso naye bannayuganda balina okulaba nti tukola ekisobokera ddala oba oli awo emanduso oyinza okuva nabo ne balaba nti kale ensonga eno nedda kiyitiridde so parliament kyetulina okukola naye nga ekyamazima palamenti eyo teyinza kutereera wansi w'obukulembeze buno nga Mwami Museveni avaayo n'aga nti ajiji bano ababbi baleke tobagendako nnyo bonna obalemerako sente ze babbe bajja zitwala awalala n'osuubira nti wanaabeerawo enjawulo tejja kubeerawo oba mu palamenti oba mu kitongole eki tekijja kubeerawo nga bawamba abantu tebagoberera amateeka nti obuuna akoze kino oba akoze eki kati n'osuubira nti amateeka ganaagobererwa mu palamenti nedda kati nabo bali akulembeze mu palamenti batunula ne balaba ekigenda mu maaso eri ne bakoppa kubanga kirijja kukwatibwako katunuulira amabaati gabbibwa okuviira ddala ku vice president abanene bonna okuviira ddala ku namba 2 vice president speaker prime minister baminister baani bonna batwala amabaati agalina okugenda ekkalamojja niye bagamba katufuneyo omu gwe tujja okusaddaaka nandutu simuwolereza ntalina kubeera mu kkomera abeereyo kubanga yagabba naye nze ŋŋamba talina kubeerayo yekka n'abalala bangi abalina okumwegattako naye tekijja kubeerawo bwe kityo so kakati abantu abo nga bo tebakwatibwako bajja sigala nga bakola kye baagala okukola ne sente empitirivu eziyitinga neyo mu palamenti nga kye baagala okuyisa tuze tubyogerako ng'abantu abamu bagamba mwebyogerako omuwala n'ono muwala n'oli naye eventually amazima ne gavaayo ne balaba nti nedda tetubawalana twogera mazima kati awo wabeerawo obuzibu nti amateeka gajja kuyisibwa si nti ge malungi si nti bannayuganda ge baagala naye olwokubanga abaka babawadde akasente kati Mwami Museveni yali kololo baaliwa Kyankwanza I think NRM caucus n'abagamba nti kati mbasuubiza miliyoni 10 n'abawayo 20 simanyi oba nago gaatuuka anti asuubiza n'akuwayo kakatono kati wanaatuuka nga ine etteeka lyayagala kaganga kati kambongereyo 20 kati abatambulizaawo musigala mukola kyayagala kukola bwe buzibu bwe tulina mu palamenti yaffe mu ggwanga lyaffe okutwaliza awamu obuzibu abantu be mwagala tuwabule tebawuliriza wakati omutubuuza nti kye twali yagadde oba kye twali wabudde bannaffe abazze bawamba obuyinza batandika babuwamba mu 86 era bazze babuwamba nti kati twali bawadde magezi ki amagezi ogawa muntu awuliriza ayagala okuwuliriza ayagala okukola ekituufu naye kati omuntu atayagala kumanya atawuliriza byomubuulira bijja kuyita wano bifulumire wano kati oba oli awo amagezi twaligawadde bannayuganda si gavumenti eno kubanga yo tewuliriza kuba singa ewuliriza akalu kano teyali katambuziza nga bwe katambula abantu abali mu makomera singa baateebwa abali ku byobufuzi bangi bayitirivu bali ba Dr. Besigye ba Alex Waisa Mufumbiro ba Eddie Bito baani bonna babateekayo ku lwa byabufuzi baali badde bateebwa sente ezibbiwa babba sente y'omusolo Mwami Museveni yali Kyankwanzi n'aga nti bano ababaka newankubadde yesi babba obuwumbi n'obuwumbi naye nabasonyiwa emisango gyali mu kkooti naye na interfering ne process
ne babavaako. Kati abantu ab'ensa bwe batyo sikiwa nti oyinza obbawabula ne bawuliriza kubanga yafa kimu entebe eno ngisigazizza ntya oba ngisigazizza nga bannayuganda bwe battibwa bannayuganda abalala batwalibwa mu makomera sente ne zibbibwa ezo kanzite eriiso kubanga bwe nabyogerako bijibinzo kyankalanya entebe yange nzikansigaze entebe yange kati nga ye kyaliko ntebe naye okuwabula kulina kubeera eri bannayuganda nti ekiseera kituuse ne tulekera okulowooza nti ensonga ez'eggwanga lyaffe zirina kubeera z'abannabyabufuzi bokka. Obawulira kakati nina abambi abakyala be nalaba nga bayodde ebintu byabwe n'abasuubuzi agamba kakati Kyagulanyi oliwa musajja wattu naye muntu omu yes mukulembeze era ng'omukulembeze kabwatulaga direction naki naye kakati abantu bo mwe abaga nti oliwo tukulembere bulijjo ekyokukola kibabuulira nti bannange tukwataganire ddala awamu ffenna nga bannansi singa bannabyabufuzi. Kino kyentera okulaba nti ebibiina by'obufuzi tebitambulidde wamu ekyo kiba kirungi naye nze nkimanyi nti ekyo mu bukulembeze wa Museveni kizibu kubanga abamu babateekamu ssente mukola akavuyo naki kati abantu abagamba nti enkyukakyuka tejja kubeerawo paka nga ebibiina by'obufuzi ebiri opposition byegasse. Nze ensonga si bwenzira bwentyo naye okubadde kirungi bwe twegatta era tugezaako tukwatagana ne bannaffe tugenda bikola egy'enjawulo ewaffe kavule ewalala naki ne tugezaako naye okwegatta okukwatira awamu okwenkiza ennyo kwa bannayuganda 2002 believe it was bannakenya bonna bakwatira wamu ne beegatta bannabyabufuzi ebibiina ebyobwegasiza NGOs civil society bannaddiini abantu babulijjo kuga buli omu yayogeza eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba ekimala Daniel Arap Moi n'agamba kale nkitadde ng'alaba nti buli munnansi bonna boogezezza eddoboozi ery'omwanguka kyekirina okubeerawo wano e Uganda naye omunaaga nti opposition tukirwakedde mwegatte opposition nga muba mutudde mu zi meeting nga meeting gye mulimu oluvaawo kennyini omu ku bo yagenda ate n'akuira mu Museveni akasimu n'amubulira buli kimu ekibaddewo kuba muva akava mu kalulu ono n'asala eddiiro olowooza aba yakasala mu kaseera ako nedda twali mu meeting nga tugenda mu kalulu ka 2021 nga meeting ezisinga tutula waawo ekitiibwa Joyce Sebugwawo tuvudde mu kalulu afuuse minister nti yafuukira waawo nedda nibitwa meeting nga twogera naki nga information agitwalayo kana akalulu ke twakavaamu mubalaba abamu bapapala kati boogeza amaanyi ennyo yinza okulowooza bwe batandikawo NRM tibaba basuubizaayo bufofofo bwa RDC n'ebirala bwe bityo situmanyi naye nga bannansi ffenna kubena ensonga si ya byabufuzi ya ggwanga lyaffe ffenna kuba kakati ne bannamawulire abakubibwa mwe temwagala kukola mulimu gwammwe nga teri abakuba kitegeeza nti nammwe mwagala wabeerewo obukulembeze obuwa bannamawulire ekitiibwa nga gwe munnamawulire bannaddiini mwagala obukulembeze obujja okuwa bannaddiini ekitiibwa ne bannansi ffenna tulina kukwatira wamu